mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo gye tuli era nga batugamba nti okuwanyisiganya okw'amasasi kukyagera maaso wakati w'amagye aga Democratic Republic of the Congo n'amagye ag'eggwanga lino erya Rwanda. Era enteekateeka eno nga bw'etambula batugamba nti ku nsalo eya Barrière Petite Barrière wali mu Rubavu District wabaddewo obulumbaganyi okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo okusinziira nga eggulire bwe ligamba. Era nga batugamba nti omujaasi wa FARDC ge magye aga Democratic Republic of the Congo yasaze okuva e Congo n'ayingira ku nsale neya Rubavu bw'atyo n'asumulula Emundu ekyaleetedde sayidi zombi okuba nga basumulula. Era nga kino kyongereza okwongera akasambatuko kano kongeramu omunyu wakati w'eggye oba wakati wa gavumenti ya Democratic Republic of the Congo ne gavumenti ya Rwanda. Batugamba nti mu kasambatuko kano omujaasi wa Democratic Republic wa Congo omuyatiddwa, naye mbategeeza nti abantu bano kebe Uganda tebatera kubika. Era abajaasi abasinga bafa kimugunyu. Batugamba nti omuyatiddwa olaba boogedde omu. Ministry, the incident took place on Friday evening when the Congolese soldier crossed into western Rwanda from the Grande Barrière border post outside the city of Goma and shot at Rwanda Defence Force soldiers. Colonel Guilaume Njike, a spokesperson for Congo's army in North Kivu province, said he could not yet comment on the incident but would do so on Saturday. This is not the first time that such an incident has happened. In November last year, a man wearing a Congolese military uniform was killed by Rwandan troops after he crossed the border and began shooting at Rwandan guard towers. Tensions have been mounting between the DRC and Rwanda over the conflict in Congo's east. The DRC has accused Rwanda of supporting the M23 rebel group, which has captured swaths of territory in eastern Congo, causing thousands of people to flee. Biri mu ggwanga lya Democratic Republic of the Congo crossing a border, bagenda cross the border. Embera mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo tennaterera n'akamu twakawulira nga President wa Rwanda Paul Kagame Rutagambwa ategeeza nti bagenda kutuula butuuzi, era yatutegeeza nti bamaze dda okuyiwa ebibinja ku nsalo zonna ezawula eggwanga erya Democratic Republic of the Congo n'eggwanga lye erya Rwanda. So nga ate ku saidi ya Congo batugamba nti ensalo zonna ezawula Democratic Republic of the Congo n'eggwanga erya Rwanda bamala dosimbawo ebyokulwanyisa ebyomutawaana, bamala dofuna ba mercenaries okuva mu ggwanga erya Bulgaria abakuuma ekisaawe ky'ejjonyo ekya Goma International Airport. Bamala dda okulabika nga bagula drone ennwanyi okuva mu ggwanga erya China, so nga ate n'okuwandiika amagye amapya emitwalo 5. Waliwo eyambuza n'aŋŋamba nti Congo bweba y'amaanyi kubanga yesinga amaanyi mawanga omusanvu aga East Africa. Congo esinga Uganda amaanyi, Congo esinga Rwanda amaanyi, Congo esinga Kenya amaanyi, Congo esinga Tanzania amaanyi, Congo esinga Burundi amaanyi, Congo esinga South Sudan amaanyi. Congo lwaki ate bonyabonyezebwa Rwanda? Nakutegeeza nti Congo is too big for effective control ye answer. Nti Congo nene nnyo okakasa nti security eri gulugulu okusinzira ku bungi bw'abantu n'obunene bwe baliko mu ggwanga erya Congo. Congo eba nnene nnyo ku magye yadde nga mangi geerina. Nakutegeeza nti Congo bwebanga esinga Rwanda emirundi 9 obunene. Bakagame 9 nga buli omu asobola ofuga. Bakagame 9 n'obateeke Congo nga buli omu asobola ofuga. Mu ggwanga erya Uganda osobola okukwata buli opposition oba buli muntu yenna
ayagala okukulembera eggwanga erya Uganda n'omukutuulira eggwanga nga lirye Congo mu ggwanga erya Democratic Republic